akwatiddwa Harriet National Lubowa mutuze ku kyalo Nampunge mu Ggombole Kakiri Wakiso amaze emyezi 2 ng'awandiika abantu nga bajjako ssente n'ekigendererwa eky'okubatwala e Kenya okukola babadde bagibwako ssente z'enjawulo okusinziira ku mulimu gw'abadde agenda okubafunira okuli emitwalo 4 abadde bagenda okulima olwa ku mitwalo 3 era abadde bagenda okukola mu hoteeri n'okuvuga emmotoka ng'emisaala ade basuubiza mizito hoteeri kusala butungulu mitwalo 8 mwagibwako ssente. Yes. Kati zaali za kwewandiisa naye nga we are going kati kubwereere nga tetusasula. Tuteekayo akasente ne batwawula ono paaka ono dereva ono manager ono kino tugenda Kenya tugenda Central Kenya Nairobi eri Kisumu najja na mutwalo gumunameka n'ekitundu era gwe namuwana kati gwediko. Bano bategeeza nti ebbula ly'emirimu mu ggwanga lyeribawaliza okugatta ku nteekateeka eno ng'ali bafudde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Masaka, Mubende, Wakiso, Mukono, Mbala n'Entungamo. Kati n'omuntu n'okumukukusa nti n'okuva mu nsi ye kati tekuba kwagala neesimanya kati n'okufa n'enjala kati gwe bakukusizza mba nsinga naye nga sifudde enjala mu nsi yange muno. Baatubadde obukadde 15 nkutwala bweru olinnya nnyonyi tulina obutabo bwaffe paasipooti ebyo ebintu weebito. Ebyo nga bigenda maaso abakulembeze b'ekyalo basinkana Nassunu ne bamusaba abannyonnyola enteekateeka zaaliko kyokka n'abategeeza nga waliwo abantu byali akolagana nabo ne bamuwa olunaku lw'okubasinkana nga bakanze kubalinda nga ne batuuka. Namubuuza obutebe bwaki naŋŋamba anti mpandiika abaana abagenda e Kenya nawe bw'oba olinayo abaagala okugenda e Kenya baleete mbawandiike. Ne mbitegeezaako bakama bange abeerosi era ne tutuula nga erosi ne tuyita omukyalo olwo. Kubanga woŋŋandi ontwala Kenya nga ne bannakenya bali muno banoonya mirimu mba ndabanga oba onnimbye. Ne tugezaako mubuuza abagenda mu kampuni ki ani abakulembeddemu era bagenda ddi. N'abeerako omusajja gwe yayogera naye nga tabeera wano waffe n'atugamba nti agenda mutuleetera nnaku z'omwezi nga 17. Ekyomukisa omubi ennaku ezo zagenda okutuuka n'atubwa amawulire nti ate yafunye akisidenti. Ono yasaze okugenda mu maaso n'okuwandiika abantu ng'abajjako ssente. Amyuka ssente w'ekyalo Semitala Vincent ategeeza nti olwa Nassunu okulemererwa okutuukiriza bye bamusaba ategeeza ebyokwerinda era poliisi okuva Kakiri yakulembeddwa mu DPC Hassan Mukiro n'amagye kwe kujja ne bamukwata n'okununula abantu abasoba 200. Ezaatuuse ennaku z'omwezi nga 28 mukyala twamuyita tumusaba empapula era yalemererwa okuleeta omuntu oyo atwala abantu bano bagenda okukola e Kenya. Awo twatandikidde okuteekamu amaanyi ntumugamba tekijja kusoboka kutwala abantu bano kuleka nga omuntu abatwala zze. Oluvannyuma ly'amagye leetedwa era bonna ne batikkibwa ne batwalibwa ku poliisi Kakiri we baasuze. Ku makya omwogezi w'ekibiina ky'amagye ekisooka Meja Charles Kabona ategeeza nga bweguli omusango kusaba abantu bagenda kunoonyereza ensonga entuufu yabadde mu kino. Kubanga singa babalimba kubatwala Kenya ate babatwala mu bitundu ebikyamu abayinza kubagamba bagenda Kenya naye n'osanga omuntu abadde nga bawandiika abalukulutinga nga batwala mu bitundu ebyekiweekera ebikyamu ebyo ne byakunoonyereza. Akubiriza abakulembeze ku byalo okufaayo ennyo ku bantu batamanyi bitundu byabwe era bategeeza abo obuyinza. Singa bafuna information waliko abantu bali mu bitundu byabwe tubabategeera ffe batu information tujje tubakwate. Kosamusa RDC Wakiso Justin Mbabazi ng'alina akulira okulinza kuziba emisango mu nkambi y'ekibiina ekisooka Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga batuuse ne boogera ku n'abakwatiddwa bano babalabudde ku kabi baali baguddemu. Oyina gavumenti naani gw'ogenda okukolera details zonna temuziina kati bw'ebeera omuntu omubi nze ntwalamu ne bwe baba bakuwa mutwalo naye nga bategedde nti ono omwana agenze kukola mu kampani gundi kati wamma mumanyi kampani gye mugenda okukolamu kati mubadde mulagamu. RDC Mbabazi yamye okubayambako ng'akwatagana ne balandisi bitundu gye bavudde babafunira ebyokukola. Buli muntu manye district mwe yavudde manye ne contacts zammwe tumanye RDC w'ekitundu ekyo nze ng'abakulira mbakubiri bagambe nti mu district wabadde wavuddeyo abaana 5 twagala olabe mu projects za gavumenti eziri awo abaana bano bateekemu. Ono abakuttidde okwagala eggwanga lyabwe nga ne Nassunu aguddwako emisango kuli okukusa abantu okufuna ssente mu lukujjukujju n'okubisa abantu okwotwala mu bikolwa ebikyamu nga balimbye okubafunira emirimu.
kisooka okugamba nti omuntu omutwala kola oyina okuba ng'olina kampani ng'eri registered. So wetwogerera bano abaana oba abavubuka tusanze nti ne kampani ebadde batwala tebagimanyi, ebadde balaga tebamanyiyo. Kiza William yakusakidde Guleno ku Lwakere TV.